Amaje kisooka nali nyumyako naawe ndowooza ofu kamera wangamba nti gwe munnamawulire eyateekawo embeera kamera okutandika okugenda mu kkooti y'amagye. Kkooti y'amagye eno ekigendererwa kyali kiki okugireeta okugiteekawo? Kwali ku instillinga discipline mu basirikale abagendanga bakozesa obubi bifo byabwe, bakozesa obubi emmundu, bakozesa obubi kyali ky'amagye. Discipline and administration. Era kyova balina general court martial, balina ne general court martial of appeal, balina ne unity disciplinary committee court eyetuula ng'oddiza omusango mu kifo ekyo ne bakuwolezaawo bw'owulira nga tomatidde n'ogenda mu general court martial yeringa high court. General court martial eyo yebeerako basirikale bokka. Chairman siteeka nti alina kuba munnamateeka ne bammemba, naye etteeka libagamba balina okubeera ne judge advocate abawabula mu by'amateeka. Libagamba balina okubeera nani? Judge advocate abawabula mu by'amateeka. Kati bw'okola awo apiiru nga tebagadde genda mu high court eno y'abantu ba bulijjo, ogenda mu general court martial of appeal naye etuula awo makindye. Nayo gyeri chairman waayo aba munnamateeka ate civilian kubaako abasirikale babiri. Awo teyeetaga judge advocate kuba ye amateeka agakola ki, awo osobola okujulirako kuyisaamu oba okugaanibwa. Kati eyo yenkola eyali y'amateeka. Era kooti eyo okusooka yasuulanga bombo headquarters nze gye nagikavalingiriranga ne ŋŋendayo yali Shabani Bantariza bakulaije nga bampa olukusa nga bannamawulire tebagyettanira nnyo. Ekyokubiri nga batya amagye. Era amagye go gati ebadde lyettutumu nnyo ngeze wano naye ng'eriyo division court martials endala. Embuya waliwo first division court martial yawozesebwa oyo yali atta President Museveni bamuyita Meja Godfrey Musi bamusinga omusango gwamusinga ne bamusaalira n'emyaka 10 naye nga kyali kituufu nti yali ayagala mumaza ate gwe baali batta ye yamusonyiwa nga yakasaavingayo omwaka gumu. Yatuma jeno weno ambasada wa Kyaligonza n'amugyayo nga tayise na process zino eziyitibwa nguma banuupu nti anaye twaguza oli gwamusinga kyofu Kristo yali agirina yali ayagala kuba ate yagirina bo baagireeta bagamba yali resolve erimu live ammunitions. Abasirikale basatu abali ku ddaala lya lieutenant ne captain baga nti twamulaba yayita mu ring circle n'atuuka wali abaali ba president tewaliwo president Museveni yekka bo bagamba. Kati Kayanja yali director wa ISO najja mu kooti eri n'agamba nti oyo namuwa pisto eyo eggulo limu nga tebaliiwo era n'agikomyawo kwolo saamusindikayo era pisto gyeri. Kati bano balooya ba Musisi banjuba Saamunjuba omugenzi ne patana we nga bagamba mutuwe pisto gimugamba yali agenda okukola ki tugenda gireeta gwali tegukoze eki naye nga bagumusalidde. Kati obujulizi bwali nga gwe reporter wa kooti obujulizi ddala bwali bulumooli nti yali agala kutta ate yali amuttirawa gubali bagenda okutta nga yamuyita n'amukozesa. Museveni omuwegezaamu omuntu ate n'akusemberera. Kakati ye yamanya nze nakolanga reports eziri mu ntalo wakati wa Nobo Mayombo ne Kayanja waliwo entalo ezo era nkakasa Kayanja yali akulira basis ya story ezo. Museveni kyava amanya nti waliwo ekibatagaliza Mayanja kuba bamala bamuteekako ebisanga ebirala bingi Musisi ne bamuteekako ogw'okutta Kayiira Kayihula si Kayihula Kaweesi. Yes, Kayihula yamukwata nga nti namuteeka eno ejjinja ne komera libaggalawo Kirinnya si Kirinnya waliwo libaggalawo lino Nalufeenya n'amuteekayo era lumu mba ŋŋeze nga ow'omukwano gwa Musisi ne famire yonna baali bagisibye ne bamufulumya ku ssaawa 6 kitundu ne bamuteeka awo mu mmotoka ya Kayihula ng'eri awo Nalufeenya ne boogera bw'avaayo ku makya n'atugamba nti musajja ŋŋambye nti nzikirize nti Kaweesa gundi tumukunde yampe $5,000,000 nzitani neŋŋanda kuba saakikola. Ne bongera ne bantulugunya era bamutulugunya paka lwe yavaayo
nengezaako bakwataganya ne Tumukunde n'oyo Meja. Ate Tumukunde bali bayungamu byaki? Yali minisita wa security obuddo. Waliwo olutalo, yes, waliwo olutalo luwe ne Kayihura. Tumukunde bamuleeta kufungula Kayihura. Tumukunde nga minisita wa security, Kayihura nga IGP. Aha. Kati jukira nti waliwo budget nga ejja nnene nnyo ewani ewa Kayihura. Yalina budget esinga omuntu yenna mu Uganda ng'ogyeko President Museveni. Era nga akozesa sente ezo n'okusangulako abantu enfuufu. Ne bamalaya yabawanga. Kugambye wale mwango okuyingira Omuseveni nga kusindika wa Kayihura. Ojukira bwe bagamba ono mukwano gwange omusibe ali muno South Korea. Ali wayenna. Yali MP. Nti bagenda ne Road Mayor kati Road Mayor yamanya sente ezimu Museveni yali agala Kayihura yali azikozesa. Naye kwefunira buyinza. Era kye kyamukwasa ne kimuteesa court martial. Abekisolo baleetawo pressure n'enkolagana ya Rwanda neddawo ne bamuta ate ne bamusiibula bulungi. Museveni mumulwana bw'ovaamu omutima gwonna ogwagala omuggyako akuddiramu asonyiwa. Today wali eri ku court martial. Kugamba yatandikira eri bombo. Nga gye batuli nga kati eimu ya court martial gitekawo yalinga yakumalawo nkayana wakati w'abannamagye ne abeeyisa obubi. Ekwatane ku b'entalo. Kati Somalia balaba nti babawozesa. Abeeyisiza obubi Somalia. Abeeyisiza obubi Central African Republic. Abeeyisiza obubi Congo. N'ensi endala gye tugendamu. Ensi gye tutanagendamu wano ndowooza ye Tanzania tugitya. Naye nga wano ku neighborhood Burundi twagendayokko. Kati Kenya waliwo yawozesa captain nti yalese abajaasi ne batta abantu baffe wano abali egindi yalaga jjadde ne bamujjako ne rankage n'afuuka lieutenant ne batandika omuwozesa wano Mushabe oyo gwekugaye mukwano gwa Segisa n'aleeta documents okuva mu Amisom court nga yamuwozesa n'esanga nga omujaasi yali omutuufu oyo captain kubanga jeno yavu eno leero sijja mwogera kumpewo ni mukwano gwange n'agenda Somalia n'asanga omusajja oyo nga asitudde paati y'abajaasi agenda balumba abayeekera basuubira nti bagenda balumba nga wano ne Kansanga. Namugamba ni akuwadde olukusa nanga nti nafunye intelligence information bagenda tulumba mushoze tukubira wano kati balumbe wa nanga twakiddamu dema bazzeeyo ne baddayo musajja enkera n'abuuka n'akoma weeno ne balumba abasajja baffe ne babatta bonna kati ogwo omusango gwandibadde gwa jeno naye omusajja n'akola ki n'agubuuka olwokuba lawyer we yafuna information okuva ebweru era ne bamuddiza ne ranka ye kati emisango egisinga mu kooti z'amagye olya bweweeyisa bwe bakutwala kasita ojja ng'olina amalala bagakumalamu nga bwe bakikola ku Lukwago n'alaka ku musango gumu we yali awozesa nga amurobed tumwine I've seen many robbers who are you namugamba nkusibye mwaka emyezi 6 oba fine nusu 1,000 Uganda era yasasula 1,000 ni ekyo kyamusigalawo nti yize convict kuba teyakola appeal kituufu era baali bagana kimuteekako ku kulonda nga bakusingisa ku musango nenga kooti yamusingisa yali mu mateeka yali mukyamu okwogera byakola ki yayogera nze nagendako lumu n'empandika story waliwo omwami Meja Sebagala yali omu ku bammemba ba kooti eyo yo omwogedde leero kwa omuntu yagala boogera manyi yali Sebagala kuba wafumbe munnange nga nti yabbye sente mu kooti ez'abantu ati sole yafuluma ojijjera mu kooti y'amagye yali lead story mu Monitor kati tumwine nali simumanyi kumbe bamubuulidde siraja atera okujja wano n'alipoting tambula omusajja we najja so chairman yakuyita konze chairman wani wano waliwo ba chairman bameka woze konze waliwo chairman General 8 mwini yakuyita
konza ngamba kiti yangu tugende akuntumye awuli mu dinisa akulaba n'okukola nintambula ne ngende nanga njagala sauce ya story yo ne mugamba sigaba sauce story wa mazodo juwandika yali yagisomye sigaba sauce kujako nga ndi mu kooti nagamba kiki otegeeza eno kooti nze chairman ono jaji advocate bali bamemba bali bana kola mwewera konza nti nze sina lawyer sina kola na statement ate story najiwandikidde monitor muwabire monitor muteke ojja kutuwa sauce konze ne da story yali kiye ya kubba sente ojja tubuulira sauce yo konze sijja natuko kugenda mu kooti nansibiramu yansibiramu nga sekretary wali mu room endala nange ndi mu room eno jansibiddemu nagenda navayo ku musanvu okulya emmere nanzigulya naga genda komawo enkya ne sauce nengenda sadda nayo waitawo wiki emu Ssebaggala ne bamuyita mu kooti yemu mu maaso ge nange nga mwendi nengamba jaji advocate nti njagala chairman anetondere omusajja gwe nawandiikako nebigwerawo ofuna intero kati nze akola amawere ate sikola lontalo kubenzija muki ku mawulire kubanga ne court martial we ngenda wali ebbanga lyemmazeeyo nibo bagamba nti tetugenda bakkiriza aga naye ono siraji kale gamba ku banno luli beeyisa bubi twagenda kuba babiri tulina ekifo kifunda ngolaba bakuwa respect kubanga nawo ogibawa ate okuva omusango gwa Besigye gwanteeka baguteekawo bantadde ku mikutu ebiri gya UPDF besatu funa information ne tusharinga kati bakuteekamu bwoba oyagala okubeera nabo bulungi batwalenga abantu era omusirikale yekaso yagala omulisa nibo bogenda kuba challenging kikole mu ngeri ndala eri professional kati asinza bafunamu obuzibu nabo Aaron aba ajjawo na challenging jajjade okwetito manyi mateeko kola bo of course is right naye omusirikale embeera ze zonna ate ono aliwo Freeman Mugabe alimu akobuntu asirikale atunuulira entalo ne bayomba naga cool down bwatyo naye ng'ate mu mutima ajja kusalawo kyayagala ensonga lwaki yasazeewo nga lukwagasa wiiki emu nabawa wiiki 3 ne Christmas Besigye agikoleki akawuliremu naye eyo story ya Besigye naye ya kooti enkulu tujja gifuna n'omusango naye omusango ogwo gulimu ebikulu bibiri ekirungi tegujja kuyinza chances nene tegujja kubeera waawo bajja kubeera awo preliminary objections paka kuba kati babadde neya iduli okusinziira ku magye gagamba nti bamusanze ne military hardware zaatawaayo ng'alekulira ono gwe bagamba munnamateeka bajje Bulenga 2016 omusajja oyo yawolereza mujaasi munne yali inginiya ne bamulyo sente nyingi nnyo lumu ngenda kuleetera story ye bamuyita Lieutenant Ali namuwolereza kooti neemuwa naye bakyaganya zisasula kooti yabagamba muteese naye babasalireko costs naye bakyaganya muyita nakati ali awo abonaabonera awo ku baasi za Kenya za Nairobi ayita konda gundi bloka ayita basabazi denga yandibadde miliyoniya yandibadde ku benefits kati so ensonga eriemu nti wano tegujja kubaawo ate tebajja kumala bulungi abagenda okuwulira akazito musango guno kuba ne kooti bagiwaabidde nga yo n'atone jeno agenda okuwulira omusango yali chief justice kati Owindoro ne chairperson wa law council Justice Irene Mulyagonja law council yegaba certificate eri bannamateeka yasazeewo nga tatuuziza board ng'amateeka bwe gakoze gakalwaki yensonga lwaki chairman wa Uganda Law Society Isaac Semakadde ayagala kugendayo asabe bupya n'omu ku members akola mu kyemba za Lukwago badde mu bakoleki basabe buto senga omusango guno gujja kubaamu ebinene ebi mulimu issue Winigi yakoonako byanyima biri yagamba omusajja wange yali ku Citizen TV ye Kenya yalina omuzungu gwagenda okusanga nga bamanyiganye ng'enkeera agenda kulaba Martha
balonchinga ekitabo omukyalo yansuubiza n'okumpa katabo ako n'agamba nti wetuuka muli n'asangamu bazungu babiri ng'omutamumanyi nga mulimu ssente mulimu n'emmundu. Winnie ng'agamba nti omusajja omu n'amusangamu abazungu babiri nga mulimu ssente. Bw'eba nga allegation ya Winnie yennyima weeri kitegeeza nti abazungu bano baabaleka basanga Besigye ne Obedi Kamulege yanga bali bonna. Obedi tiyalimu oba yali mu hoteli. Omuzungu oyo Besigye ng'agenze mu kkooti asobola okuba nti ajje kuba amumanyi. Ne bakozesa Interpol najja obujulizi. Ku mundu ezo ko tolina bw'ozimuteekako Besigye nga gwe bagamba nti gwe yali naye takola ki taliyo kati eyo si side yaffe side ya prostitution. Ekyokubiri tolina bw'ogamba Winnie Dollo bw'agamba ku misango ebiri ogumu tebaagujulirako ogw'ennakawa kabaziguluka naye omulala gwaliko apiiru nga atonejjera akoze apiiru muteeka bagamba myezi 6 ng'eri disposed of kati tuli myaka 3 atonejjera talina bw'alaga justice nti asobola okukola justice ku issue eyo ojawo nga naye ali politically motivated ntaguwadde bano bagamba baamulumba nali ngenze kulaba jaji omu justice omwawo ku Supreme Court Lukwago ne bajja ne beero ne akavuyo kabeerawo naye nga nze justice namulabye ng'ayingi ate tannafuluma n'emmotoka zigye ziri emmaanyi sekretary n'abagamba taliimu ne balaba nda secretary tewaaliwo omukozi wa government mulamuzi yenna ku kooti ku lunaku olw'okukola kwezi essaawa era okuva olwo taddangamu kwogera kintu kyonna ku nsonga eyo. Justice buli agonja ebintu ebiteekamu ebyobufuzi nti oyo alabika ndi wabyabufuzi Martha byaleese biki Martha munnabyabufuzi tekimugaana kuba lawyer nga Lukwago bwali munnabyabufuzi era nga lawyer ate oli si lawyer yekka yaliko senior council etali nti bakimuwadde buwi yakikolerera yaliko minister w'amateeka yavuganyako ku bwa president ka respect yako yandibadde akalina wano nga tusi mu Uganda naye omulaba atambulanga muntu wa bulijjo nga ne Winnie aliko esikuoti nga just akolera erimu sikyamulaba alabika taliimu naye oyo omusango genda kuggwa nga bannayuganda nabo balooya batandise obagaana wajja badenda okugamba kirekawo bannamateeka ab'e Uganda nga bakolera Kenya ne mu Africa kuba bakajjako omulimu wa Angola yajja waawo omukyala ne wajjawo n'omukyala omulala okuva e Nairobi n'omwami omulala nabo babamye kati tusuubira nga 7 waliwo abava South Africa waliwo abava Namibia waliwo abava Nigeria n'ensi endala nga 3 endala anti kati bo balaba kino ekintu kiringa kya muntu omu nekiyinza ensigo eno eyinza okugenda mu nsi za Africa abajasi babateeke mu kooti zaki basivili babateeke mu kooti z'amagye baagala kirwana nga soosi yakyo bagiraba eriwa eri Uganda era n'omu oyo lawyer wa Kenya yakyogedde naga nti wano we wali ekibba ekikwasa abantu wa egindi kubanga mu byafaayo olulala ndikubuulira then kiwano kabanvunaanako wano omusawo n'aleeta lawyer okuva mu Bungereza n'omulala balinga 3 si kipya presidential election Museveni yalina munna Kenya nga munnamateeka awo naye yakola ki yajja wano so ono kyaleese mu yagonja ajja kuleeta buzibu mu kaalya ye n'engeri gye yajjamu okubeera n'okubeera omulamuzi nze aludde mu kooti manyi abalamuzi abamu bajja politically abasinga bakaada tebajja lwaki oyo omukyala mumanyi ne baawe mumanyi yali ayigigi baawe senior council bamuyita JB Kakoza yaliko secretary wa National Association yaliko MP naye bw'otuula naye takkiriziganya naye ex we tebakyali bonna
takirizigana ne so kizibu kukiriziganya naye mu byamateeka waliwo kyogera noga nti kino kyo kyakoze eki kyayiseewo. Museveni alina lwakanya ne byanyima ne wabaawo ne bibaawukanya. Kiki ekireeta ebintu bino kati bifuuke politiko okugana munnamateeka ava e Kenya okumuwa certificate, temporary certificate okukola emirimu amala agende? Kiva mu ngeri gye wajjamu. Bw'abanga Museveni yalinamu omukono ogukuleeta ng'alinamu omukono ogukutuusiza ku ranka ya justice, ogukutuusiza ku IGG, tamala gawa buli muntu. Okuwa Betty Kamya yamala kubeera pano biteni n'awaayo n'essomero lya bbaawe yali omujaasi n'aligabira gavumenti. So tewamanya waali kwasa minisita wa education. N'ava mu kibiina n'asala eddiiro n'abeera minisita wa Kampala n'amugamba ojja kukumba obululu 95 wano weyafuna ya 32 n'amugamba gwe genda wali. Ate n'ekyo yali agenda kiwa mulala ono Lydia Mugambe. N'agamba nayogerako naye n'agamba saagala mulimu gwawa. Kakati justice alina obuzibu nti alina kati abalamuzi abanene basatu abadivudde mu ggwanga. Abo tugenda kubaleeta. Kakati kyenjagala okumanya wano olwaleero bwe bibeerawo ebyo ne baba ma certificate omusango tegugende mu maaso? Tegujja genda, bajja kumala kujulira bagende bayinza n'okuddayo mu kooti za wano. Bayinza okugenda either mu constitutional court oba mu Supreme Court. Balinayo already petition eri mu East Africa egenda okugikoolinga. Bagiteekayo dda. Government simanyi sinnamanyi oba Attorney General yakoze difference. Balina omulala gwe bagala okuteeka mu African Court. Bagenda ogwo omusango gwenda n'okumala emyaka 2. Kati Besigye ye ng'ali ludda. Ajja kubeerayo. Of course court zino zijja mujjayo. Bagundi tebavaayo. Sejjusa teyavaayo n'agenda mu kooti ya bulijjo. President Museveni mu kuwandiika agamba tewali kirese emirembe nga kooti y'amagye. Emirembe gyagirabirawa? Yatuwadde ebyokulabirako by'Ekalamojja. Bw'abanga abalina emmundu bonna babawozesa mu magye bateralisiti lwaki tebabaleeta mu kooti y'amagye abatukuba mu bombing dolo yabawozesa tebabateeka mu kooti y'amagye. Twaliwo lwaki omuntu amanyiddwa nti yali muyeekera nga bamukwatako n'abayeekera be naye ne bamukwatira e Tanzania Jamiru mukulu lwaki tali mu kooti y'amagye? Lwaki ali muza civilian? Ate lwaki tebamuteeka mu kooti kumuwozesa? Lwansonga eri eki nti engeri gye baakuttemu Besigye e Kenya tosobola kukwata muntu bw'atyo kuva Tanzania. Era Tanzania bagenda mu kooti ya Chief Magistrate ng'amateeka bwe gagamba ne bakola affidavit Luhindi oyo Fred Deputy Attorney General nti amazima ga Katonda muggulu okufira mu kitooke kyagonja tetugenda mu bunaana byabufuzi. Kati bwe bamuleeta bwe bati mu kooti nga Nalukoola agamba my lord kino kye mwalayira nga bamuzaayo oyo ajja kufiirayo kuba tebasobola muta ate tebasobola muwozesa successfully. Kati yo Kenya yo yefudde bwetyo nti abantu of course Kenya ate kati egenda okufuna akazito okusinga ffe ekiri mu Kenya kati ne juzi babadde bagala kuddamu kwekalakala lwansonga nti abduction teziri wano wokka ziri ku bantu beewaabwe nti kino kibadde nga manduso okola ki okulaba ne gundi alina gundi gye yakoze ne bamubuwinga ennaku zino taamu yeeyo ejja kuba very troublesome ate ayinza obutafuna kisanja kyonna. Ajja kifuna Ruto tasobola. Kati mu kusooka nga mu balipoota b'amawulire mu kooti z'amagye wagendanga bugenzi ng'omuntu ne kapeniko olina okuba n'endagamuntu zakajja kadi y'omulimu gwo. Ate abasinga abogezi b'amagye bamanyi ab'amawulire abasinga Kulaija amanyi buli omu noono omulala munne deputy we Akiiki era bw'oyogera ekintu naye we nali muga nti lwaki mwagenze ne muwerekera ku poliisi okukwata omusajja yali tayalinga ne mumulondola ate ng'ali mu kooti
Naga nti it was a blessing in disguise. Twasufuniddeyo ne hardware zaffe. Itegeeza information either babadde nayo oba waliwo ekiplantinzeeyo ekyokuplantinga nakyo si kipya. Basobola plantinga y'ekintu. Yes. Ne baplantinga y'emundu ne bawane bagamba. Nze nalaba omusajja gwe bayita Luze. Joseph. Mutuuze wano Kawuku. Yali mugagga nnyo nga alina ttiimu y'omupiira. Nga n'ekyuma kya kasooli. Yali mukwano nnyo gwa Oyito Joko era kye kyamusibisanga baga yali asigaza ssente za Oyito Joko nnyingi. Ne bamusiba naye olumu baamuwaza nga wendi. Ne twaza wansi ne twaza ku kalina ne twaza omutoyi ebweru nga tewali kintu tugenda wali okukola certificate. Omusirikale omu n'agenda nga akola short call mu toilet kebweru n'avaayo ne pisi naga lusobodda bwegaana eno si pisito. Chairman w'ekitundu naga nti nze sigirabye sijja kusayininga. Naffe abaaliwo tetwakola ki tetwasayini ekyo kibaawo si kipya si kipya nange waliwo omwami eyaŋŋambako nti ajja kunteekako pisito ofiire mu ki eruzira ne mugamba nti osobola okukikola n'okunzita olina naye byenjogera tokola ki nakati akyaliwo nga byeyogera bye bimuluma nabiyogera nkusinga nga lwaki Museveni yakukola kiko nze tewali sikkaanya na poliisi ze naye mukwano gwange nnyo kati ekyo ki ekyokuplantinga tekikola omuntu wagambira nti nja kukola kino ekyo tokiyita kyamuzannya aba asobola okukola ki asobola kikola mu kusooka kamera zaali tezigendayo mu kooti y'amagye nga kiki nsangwa giri sensitive nnyo ennyo era nakati giri olaba amateeka ge bateekawo naye lumu nali nina information mpanvu naye okukkiriza kamera ati kenatandise nako njala tukamalirize nako mpanvu nzikiriza abalabi baffe basigale nga bakeesunga mpanvu nenja kutumira abazadde abali mu baana mu masomero babakuume bulungi twafuna abaana ba Piero yaffe baatuula abazadde abamu baagaana okutuuza abaana baffe waliwo Salaama omu yamutunda mukono ate n'atatuulirayo kati omwana tamanyi gyanajja naye at least wano yamutunda mukono nga be balina index natuuka eri ng'eriyo erinnya lino nga tekuli kifaananyi kikiriko kifaananyi kyamula simanyi oba UNEB enasolvinga essomero lyawo Salaama wano baatuyamba gaba modo naddala abaana yabakkiriza abazadde okutuula nga tebamazeeyo ssente mu Salaama ageze mwekubirize ate essomero ng'eryo nga lirina omutima oguliwo yaddemu mukadde waffe yaliteekawo Brigadier Jackson Bello yafa naye mutwaleyo abaana. Okay, wona obadde osinzira okubeera nga otulaba tukomye wano olunaku olwaleero tutambula ne Everett Rio Estate ne Ssaalongo Lukwata. Namba z'amasimu oziraba nga zitambula osobola obbakubirako. Nagambye Everett tatunda ttaka wansi wa 5 ku 10. Kubanga 5 ku 10 osobola ofunirako ekyapa ne pulaani okuva mu oba council oba municipality okusobola okubeera nga ozimba. Then Ssaalongo Lukwata sangibwa Kyaggwe. Kyaggwe ye Mukono. Mukono side ze Katosi. Namba z'essimu ezo ojja mukubirako okumanya ebisingawo. Akuume atakuumira mpeera.